Tuba tuyingidde okulaba nga tukuyingiza weekend nga tuggalawo wiiki webale kutambula naffe tukyakwagaliza omwaka omujja ogwa 2024 omulungi omusufu mukama akikubalire byonna mutima gwo byeguyayanira tusa mukama katonda abikutuuseeko kakati emboozi ya Pastor Rosias Bujingo ekyali mpanvu nnyo ebibuuzo bingi asa ntono gwe nange ffenna tuli awo tukanula bukanuzi maaso wabula engeri gy'erimukko ebimu waliwo omufali mu ddiiro but ebibuuzo ebimu oba ebigigenderako bisasanossasa tujja gisindika mu lutambula gijja okuggwera era ikeeno waggulu kasita twamaze okubika tekyayinayo ndowooza kaseeka samukitegedde ntugenda kuziika olunaku olwaleero ebintu ebimu mwageze mulumbe tusuze mulumbe semba buli lunaku olwaleero kati ebintu ebimu ndowooza mubitegedde musuze mulumbe tusuze mulumbe kale ab'omulumbe omanyiga olumbe olwo nga yotera okugamba lubeerako ebintu bingi isikata ffena tufaanana ekkateni nabine tonteeka mu bintu nze ndi kikazi kikyetala mulumbe ewabeerayo ebintu ebyogerwa buli omu yali abadde n'olumbe ewaabwe banaatuwa ebyabaddeyo eri bannaye bageya mu byotategeera ebisinga babigeya mu byotategeera translators kakati tutugenda ntandikira mu naye nga mu lutambula gye tugisindise eyo emboozi gye tujja ogimalira naye eyo nga tujja giggusa kama mbayamonita mubuuza ki nammwe mubireke ffenna tuwabivuddeko dda eno yatulemeredde abantu bakuno naye kale eyo mu lutambula ejja kubeera ng'egaziiragaziirayo kakati bwe twengerayo mu ggwanga tulinamu abagenyi bannaye beba abampiseeko bakuyiseeko omanyikati buli kaseera saa zino kati tukyasobola kutuukira mu budde oba otambula noddako emabbali ne bagenda notambula neokolaki nga bwe twakutegeezaako basipiikas okuva manga ag'enjawulo gano nno nga galiko colonized by Britain. Kaliko amatwale gabonge. Yes, that was the statement I wanted to say. Abenjawulo babadde balina olukung'ana era ng'olunaku olw'eggulo baatuuka luli emabegako twabagamba ansaba invitation by the other day twali tukonfaminze nti anamu something bali bamaze okukonfaminga nti bajja era basigadde bajja so olunaku olw'eggulo ku speak resort nga gwe baaniriza aleka amwaniriza oli munnaye mujja aliko omujaasi kati olina okutambulira ku pesi ya mukamaawo so olunaku olw'eggulo Pulezidenti Museveni yaguddewo olukuŋŋaana luno era nga lugenda kuba babatuuzizza mu tenti I think it is a tent. Waliwo afaanana okuba nti wabweru omanyi banja it is a tent tulina gundi ebamala hall awe munyonyaawo I think tewali batakokwadde bangi bano bana ba speaker mulimba speaker kati wane waffe being nti fe abakyaziza bale muziteekateeka bonna nga tebalina byoya ku mitwe abamu baavaako kati ekyoya kyambalwa pozi bwova kwa speaker nkujjako ekyoya nga bakyambika aliko so abasinga baavaako mama kadaga yanimba wajja kusobola kujja na kyoya kye tekisoboka si mukolo siba Miss Uganda ndio sigaza engule ojjukira Miss Uganda baffe bayita olemerero okugamba ani ali kero olina okwaba buli omwe asigala Miss if you're not speaker leave ekyoya at home ekyoya kite so naye olowooza tebakireka mu office agenda nakyo kati awo netteeka libeerawo tofuluma na kyoya kyaffe kokifiiremu kakati munnaye affe mu Uganda being nti ffe abakyaziza kyobalanga tulinamu bakabakyaza bakabakyaza tulinamu ababaka kimbalira okubuuza ndabye ababaka ba parliament mulimu ababaka baffe kakati kaguggulawo wabula emikolo gigendamu kuba kati ye Alpha and Omega kaguggulawo yayogeddeko eri abakulu bano era ku bimu bye yayogeddeko jjukira Uganda ennaku omwezi nga lumu ebimu bye twatandika nabye omwaka kwe kutugoba mwagowa omukoddomi yalemerera obbakakasa America yatugoba kale those are the effects zetujja tufuna ku nsonga eri eya anti-gay yetteeka eryo kati era omukulu kyeyatandikiddeko anaagamba situgenda mbadde mbasaba mutulwanireko nga Uganda situgenda kusobola tekijja kusoboka kutambulira ku ntoli za kyeruppe yetagenda kusala nga bwayagala ffeno tukkirize
kakole buli kimu kyayagala tujja gguma ffe twabonaabona kuva dda tewali wano kipa kigenda kubeerawo then ebimu ebirala byayogeddeko n'agamba Uganda lirimu ku ggwanga eriri mu nteekateeka eyo erisinza ababaka abangi mu paalamenti n'agamba naye kino yakikola lwa nsonga lya demokurasiya wano mu kuwa bantu ddembe abakyala bafuneko ba representatives mu n'atemera district okuzimala obulere okitegera n'agamba bino ye talina waafuniramu Uganda anabere afuniremu seneza omubaka wa paalamenti nga bwe zijja omubaka yazikola n'agamba ensonga eno yagiraba nnyo ku saidi y'abakyala ng'ali ebagasa nnyo era obugalo ne tukola ki netumwebaza nnyo President Museveni a visionary leader like you so ensonga nyingi nnyo olukung'ana luno lujja kuba luggwako ennaku z'omwezi nga 6 era sipiika yalambuludde leero bye bana boogerako bo nga basipiika now that the president commenced the meeting so na batandika okwogera ensonga zaabwe kaakati ensonga endala gye twategeddeko omubaka wa Kyaddondo East Muwada Nkunyingi yomu ababaka baweebwa invitations because bonna baali tebasobola kujja ojjukira already bayitirivu bawa invitation abalina okujja kakati mubaka Muwada Nkunyingi ng'ayingira beera ng'omuntu yaweebwa ye kyamutwala nga tebamuwadde invite bamuwa okusinziira ye bamuwa amateeka n'agagoberera mwekebeze covid yaga buli kimu malaria buli kimu era yabadde mabega wa eyali leader of opposition Mathias commissioner kati era nga batambula bayingira munnange nga ye aba SFC agamba badde between 7 to 10 nga bamusalako yabadde ayambadde atya enyambala ya honorable Nkunyingi emabega kawoti yali nnungi omusajja atunga akuba obusuuti kati baba bamugaanidde ki munnange nga munnange muno bajja n'akatabo kalimu amannya nga bamuga tusongere ku gaadde mu peeni gabadde matayipinge gabadde mu notebook nga mwatusongere ku liri oba bakuyita wano nga bagaba ayita Mathias Mpuuga munne musajja muwange mwamba sokoyogere n'abasajja nze munna naye bompuuga nga mati yongera era baye bamulaga mu video nga ye mwali mu video bwakwatibwa yejja abaddeyo mu meeting nange ye Muwada Nkunyingi nga bafulumya bamukanyuza bukanyuzi wabweru oba aleerako omutugo wa bouncing mu bbaala obangeri gyali weekyaddono balowoozezza nti ayinza okukusa kaakati munnange bw'atyo ng'agamba abasajja nga banfubutula nga bankanyuga wabweru naye spokesperson wa SFC Major Jimmy Omala agamba tekinnalabikako lwaki muwaayira abantu mmwe tebabanga abayaaye bafumizza Muwada nga tamanyi lwaki musalanga ekigambo naye tugenda aba opposition kimulimbalimba mwe mwazaalibwa kusala mugambo kino tekinnaba kubeerawo yadde tetunakiwulirako tekinayadde olulabikako munnange bwatyo nga babibuuza Mpuuga omusajja agamba wabaddewo yamulwaniriddeko pata akyalira oputanava mu ofiisi yamulwaniriddeko kale ye bamubuuzizza naye abasajja ba SFC b'amaanyi tubajjukirako era omanyi ti wa SFC omwetantala nawe n'akufulumizaako awo era yagamba ekituufu kiri kino omusajja yazze Muwada Nkunyingi era abadde bonna mu restaurant ne balya breakfast era ne basimba layini eyingira era yabalabye bulungi nga batwala omusajja teyabanyeze wadde so akoyingiza mu bintu byoli oba yakola emisango kituufu aye n'ekyokubiri kasa yayingidde afune connection anaamugabirako kuba bino bintu bya connection naye munnange era bw'otunuulira ennyo okuleka kati Mpuuga tuba ku list eyo tulaba opposition ewe gwe nabyeko webbaale nabyeko webbaale mu bino omanyi group of information tebulamu mugw'omunkuubo ag'omunkuubo banega tegaliiko obujulizi mbukirabika abasajja bade bawagabidde n'ebipapula batubonyaabonya we bafuna chance okulaba abagenyi nga bajjayo tuli abaana batambula n'ebipapula bitaba biwandiika batambula ne peni n'ebipapula byabo ate siwandika mu note free political prisoners okitegeera laba bakuswaliza mu maaso g'abagenyi omanyi bana abaana nga maama kati bo wakibamuwa invite nga bakimanyi tajja kugira okusinga okuwa kibabikontrolingira eri ndoza balowooza tebati serious ayinza obutabitwala serious obutajja omusajja n'agenda n'ajja okwengerayo ne meetings program ya NAM nayo yafulumye non-allied bale tetuli mu kusalako linnya Namutebi kakati osanga mama wange ng'ali eyo alimba bana abantu batifu kati bakibatisalako linnya lya Namutebi
around 70 heads of state bagenda kuba bayingirawo mu ggwanga era nga bano bagenda kujja ennaku 4 ng'ate summit yamaze okutandika. Esooka jjukira tulinayo 2 ina G77 n'ennamu kakati bajja kuba bayingirawo ennaku z'omwezi nga summit egenda tandika ennaku z'omwezi 15 naye bo bagenda kuba bayingirawo ennaku z'omwezi nga 18 au Speak Resort mu Nnyonyo era nga abo olunaaba akafuluma we bati abannamu aba G77 bayingirewo for 3 days era nga bajja kubo bajja bali bajja kuzo mwezi nga 2 bano bajja kuba bamalina kuzo mwezi nga 23 programu olunaku bana bakola ki ndoza tujja kuba tubibabulira day by day kuba munegwe mulimu gwaffe tubagenda bagenda kolana era namwe mu bifo gye bana bakuba they are going to sleep in over 21 hotels so bana bagenyi bamwe abantu bamwe mu badya bulamu ndabanga abakadde abaana baffe tubasindikeyo abaana mu baliko bana baliko ekkomo nandira ngamba bobenyi banate bakoye nnyo so enteekateeka nga bwene beetambula nguudo kikyentegeddeko enguudo zonna ezibadde under renovations rehabilitation zigenda kuggwera nga rehabilitation nkyagadde kituukira ddala ennaku z'omwezi nga 10 bagenda kuba bazihandinga over naye teera tekigamba muno mugenda kuba muzikozesa bayinza oziclosinga off abagenyi bazikozese ku mugaso gwazo tuddamu bategeeza oluganda luli ku Google amakulu abagenyi bayita temuwemulira kubajja kugogolinga ebigambo byemukola ki byemukozesa thank you so much kakati bannaye omwaka guli mu kutandika ndooza budget ya 2024 leka tatutandikidde ya 2023 ekyagenda maaso okutulega kakati ekitongole kya URA ekigambibwa okubanga kirina abantu bana bekyakubya amasasi mu kugezaako okusolooza omusolo. Ati URA yatandika tutambula na yes babeeramu n'aba enforcement lwansonga nti batera okufacinga resistance. Ne kati ab'amagye wama nange nalali abaali batwala sound waffe nga 24 tugenda munako ekulira sima sound because ebitya ne bajja n'abasirikale ne bagaffe tuli babbi. Sound wo kinasooka luwo nasanga woofa watemala noteka mu mizindalo eminene. Ate tebagalya kodala ne Mukama Katonda wange. Gulubagamba ndize nkola ku TV. Tubagubaga ndize nkola powers akola bakama. Bankuba amasasi. Munnaye abantu bana be bakubiddwa amasasi naye ebyembi abagenzo kero nako olwaleero ng'omu alabika aluguzeemu obulamu ng'afudde. Kakati binono munnange betwogerako byabadde Okolo Town Council mu district ye Nebi era nga kigambibwa nti nno omusirikale wa PDF naye ngaali attached ku enforcement ya URA yakubye amasasi wakati mu kugezaako okubeera nga ate URA ekwata abavuzi ba boda ezitalina namba era nga okukizaako emabega gulosugwe mulundi ogusookedde ddala tuwuliddeko cases nnyingi nnyo mu November we twawulirako emmotoka ya URA yayimirira ku boda okugezaako okuyimiriza owa boda ate ne babatomera buki butomezi tuliddeko ne cases endala nnyingi nnyo nga abantu bakomplaininga kuba URA okukozesa amaanyi amangi kakati abatuuze n'abakulembeze mu bitundu eyo bongedde okubanga tebasaba URA ekisooka okukendeeza ku maanyi ge bakozesa nga bakuŋŋaanya ssente ekyokubiri okujjanjaba abaakoseddwa ssaako n'okuwa okuziika okw'ekitiibwa oyo yafudde wakati mugenda masokola okunoonyereza biki ebyaviiriddeko babanga abazibbamu obubbi omuntu bakola amateeka ekizibu kyano mu Uganda amateeka butaluma. But I think it is two way. Ekisooka nende batusomeseza bantu. Saimu kankubuulire. Nze kankubuulire. Mulimu amawanga agali even overly populated otusingako. Era abantu be bamu. Fenna abantu bali unruly mu mawanga gonna. Naye ekizibu kya wano nguzi na mateeka butakola. Kati imagine baze ku sitting room ne bambuza license eri luddawa. Nengamba kati nga bagisanze nzigule ne mbagamba sigirina oba sigenda gibawa because nakuziwanga bwe nakuziwa era njogeranga bwe njogera why would they shoot me enchabajje batekeko seal period ogenda kwetwala weka nkiranga mulinga zi okutwala ko sound wo wavubuko oli nayagala okujja okulwanisa naye bayombera dasabo ne bakuvuma kuba nagamba ye lwaki baba batwala ebintu bakutulayo bikutule kanje sound wange bamukutulayo bikutuzi babitutte butazi tebakulekedde yadde ekintu tibe bagundi be babitutte bajja n'abasirikale you literally just stand aside kati wakusanga ngoli unruly nga omutandika okwekuba amaliza omwaka kubye munenga amusse bakozesa amaanyi gakendere naye ndowooza ne tusooke kusomesa kati gwalawo kimanyi tulina sasula ssente ezo
kati ate you are of course license ogisasula and all that but bekira ate ne bajja ne batandika okugamba nti bagita noise pollution ne noise pollution yoyo ava ku kubo teza sitting room ne kubo weriri gwe kati exactly yomanyiwo then na kubo ki kati ebyonze mbitega ngamba ekkubo eribeera mu hampu like main road distance beyo nabayino bisomesa okuva ku distance ki kye bayita abantu we basula n'omuntu wayino okukolera. People don't know all that. So tuongera okusomesa ate n'abantu tufeeyo okubeera nga tuyiga okusobola okukendeeza obuvuyo buno naye era byonna obusungu bakozesa bubeera bwa kujja mu muntu ssente kati mu process y'okukangakanga ate obulamu tumaliza tubuguliddwamu kati ekyo nakyo kirina okuba nga kitereezebwamu ziri 12 zakayita ku ssaawa emu ez'amakya g'olunaku olwaleero simulula.